kiti ku buliri wotumalira ensonga zonna omuntu wo planningira nzizaako ki omaka gutandise ngenda kikola ntya omaka gweddeko yenkola ntya lwaki osulowe kyo kikusuza nga okukonadde nga rose form webali onoonya abalongo bakubuze ekyama kiri mu rose form abaana bakola omufaliso wonna ate wonna wooli gukusangawo oyagala ki mwana mulenzi ozaala bwolaboka oyagala musika omwana omusika ogenda muzaira ku mufaliso ogwa rose form bakola omufaliso oyagala gwa round oyagala kwegamba guno ogwa bulijjo oyagala munene oyagala medium oyagala gusembayo oyagala gwa mwana gwa jjajja gwa mama gwa senga oba gugwo rose form nkusaba ekintu kimu infestation mayanja sisula ku mufaliso mulala ate ng'oyagala bakusalireko kuba essimu obagambe nti Hajati Farida Station mayanja mumanyi yatulagiri n'atugamba tujje ku rose form tufune emifaliso. For inquiries visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Nga tonnalaba please subscribe ring the bell buli lwetutekayo osobola okumanya omukazi yakinkola omukazi nakola pulani nafulumya mu nyumba n'oyo omukazi no naye tatudde mama naye kale kano si kaseera kakwekubagiza kano kaseera kakulwana masajja katugenda mu part 2 nkoze ntya naye ate nayambiddwa nti n'akasajja kano ka short man kagala nnyo ebyenfuna kati mu kwagala ebyenfuna ngenda kakozesa kalina okunyambako okuddayo mu part 2 ngenda kakozesa ngenda kagamba buli kimu kalina okubeera nange ate n'ekirala kalina amaanyi akasajja kano kalina amaanyi kalina ebintu kakoze ebintu ekiro banayintya nengamba banaye ennyumba nabadde njitidde nga mpulira ntidde naye mukama nanyamba nze gwolaba nali nga nkusula mu nyumba yako nga ŋŋaanyi naye akantu oba kakoze eki oba kakoze nagenza okulaba nga ngondanzeeka nga nkesabira tugende twebake lowooza kati amaanyi ago ge kalina ago genjagala tukozese mu part 2 ate n'egyenfuna akabyagala kati tugenda kozesa gali amaanyi tukozese n'omulugube guno gwe kalina olwa sente ajja tutonnaba nkomawo mu part 2 mazima ddala ngula ntya akawunga nze netambula n'akawunga binoze life sigisobola kano kawunga simanyi biki kufumbira kusigire nkwata ntya mu manda laba ajja ti nkusekeredde mpozi olowooza wansinziza amaanyi kati nkomawo mu part 2 nkomawo nga nkawanga mususa ajati boto wali otera okumanyira mbu Zahara nkuyise emirundi emeka kati madam nkuyise emirundi emeka mpozi tofaayo jaji manyanga nkutuuseko mu part 2 olowooza nti wanfulumiza nnyo weerabidde nti bw'onyiga ekizimba n'otajjayo kinyusi kyakyo ekizimbo oba tokinyize kati gwe wafulumiza otusirasira nze ndi wabweru maama wange wamulese munda akuwa amagezi yenna akubalira kafe ndi mukubo nzija nenda mu part 2
Nekati biki bino mazima ddala bembeera mwendi bino nze yabyetuusaako naye kutunako bwendi ndakyenowooza mu mutima kati singa wagenze leka sagadole nze kyenkwebuuzaako kino kati mbuulira leero njagala ombuulire nga tuli mu modisina amagezi wagajjawa nze nabadduka let me tell you something mwabasajja mwina nnyo mentality erowooza nti mwe mutegeera nnyo okusinga abakazi naye bwoba ku mukazi ategeera aba ategeera kati eyo njagala oveeyo saagala otwaleyo nnyo otandika otwekiiya nze kankubuulire nali ntuuse ku kisenge bwenti nga sikyayiragazira nayinagamalifude ng'ate ng'ogyebikamu nnyo balina okuwoowa omuntu ajja ti nga nze gwowaayo maama nedda naye kambuuze ate omuntu ono oyiyo otya nti kandeeta ono abeere wano oluvannyuma ayingire wali omukyala yenna ng'ayagala amaka ge akola ekisoboka abakazi abasinga baagala amaka bw'ova mu kugaagala n'ogeekwata n'ogeefunza n'oganyweza kubanga omanyi kye bayita okulwana obukula niŋŋamba nti kale bannanga okuggyako haji obutaba n'amagezi haji obutategeera ozungodde nodde eri oddawa ngono omwana wabandi bwoleka nze simanyi lwaki bulijjo n'ababa batambula n'emiggo gyabwe tebankuba bukubi nze kusinziira ku ntegeera yange ne ku ntegeera y'abakazi boolaba eyo yonna yonna omukazi omulala yandibadde yagenda dda ku byenkuko ze mubikola ngende nedda nze ndikola nga ndowooza nti nkoze kituufu naye ate oluvannyuma ngenda okwetunulamu nga kyenkoze kinobesa omukazi wallahi n'otuula mu nsi muli abakazi tugumira bingi omukazi yenna agumidde ekitufuula omukazi omukyala akyala n'amala n'akola ki n'akyalokola wabula nti yanobye naye omukazi akasabijja ne lugumira nga ndagawa nakomawa nabeera kwekyo wandigenze wandindese nani nze okusinziira ku kyendabye teri mukazi eyo tekyali mukazi ngenda kuddawa omwana wana nnyononeddewo amaze okutakulatakulawo wonna kati yenno munnange yafuna omukisa maama yafunye amutwala nawe agenda omuteeka okusula naye nze ziraba waabwe ngenda kusula mu kyalo gye nandigambye nti ŋŋenda omwana ennyumba yagenda kugisinga mumanyirenda mubamanirenda bano abawola ssente owulidde n'agiteeka mu banka ne bagitwala kaakati nze ngenda kutawaziraba waabwe wano wenali nfunidde emirembe nga ndaba kaakati akalembereza kali wano omwana wonna wonna agenze kuwonawo omwana nanyononera omwana yatagambikako toli mubuulirira toli mugamba kintu nawulira buli kintu kyakupakuka buli bintu kyakupakuka kati nno ye yeesiimye bamutudde naye nze maama ziraba waabwe ani akyandaba ani akyantwalanga n'omusalamala gye yalaga simanyiyo nti namukubira esimu munnange nodda naye mugaa ti munnange kaakati oba munendiwa by'omwana ennyumba yagitundu naye gye yalaga yagenda simanyi mu Kongo nakomao okumulayiza simanyi ndi mu Kongo simanyi ndi mu Galamba
simanyi nagenda jamani zikoga nange simanyi najali bannange neze kozenti bannange mnakuwa Katonda Nina mama kumwegayira nenagamba ati nedda era bannange ng'omusaasira kuba bibyo batubukoze bingi ng'ate yatukkiriza n'agamba tubeereko wano simanyi kumanya bannange nigenda kutandikira simanyi nakumanya namwegayirira namugamba atya ate naye mutuufu era mama kamaleka agenda nansooba nedda okwamwendeyo nzireyo omulundi omulala bwanakkiriza naye ate Jokola abana bagenda mukyeyo mawe ebitiibwa byabwe kuba bannange babatunya wakakatize bagende batunyoze kaddiye bweti nabeera ntya omugongo bagamba okutama okulonda amagi tovaawo osigala ng'olonda amagi paka lunaku lulamba ono nabaze tuze kuviirayo buviizi bannange bannange nkozeete ajati kange nemwegayirira omulundi ogusembayo gumu ndabe kwagaana wakiri nasula ebweru kukabalaza gwomanyi kyonakola wesikira ekintu kyotwale gyotwala oba okola kyo yikambuza kati oli wamumalirizayo kati ziraba omukazi yakala mazigaawo ate kukaaba agende oba akaaba biki nze bino ebintu kuba sikyayagala kintabula nze naawe akatuyagala kwefula firimu sita ngobadde omanyi oli omukwala nti anaagenda kati kyekiseera nange nkugulaga nti ate ekiyinza okuleeta okutabuka wakati wo nange sikyakyetaaga n'oyo eyakibaddemu ne mukwano gwe yakibaddemu bambire sagala kutabula hajjati oyagala okwawukana n'omuntu naddala ng'omaze okumanya ebigendererwa oyewukananga n'omuntu ng'olabidde ddala nti taleseeyo mukululo mabega kugenda kumuzza nange kyenjagala kino ekikazi kigende kive wano oli talina kimuzza wano kuba panza olukwe lwa zahalo genda bindekere naye anti ekinuma munaye nange biveeko wadde ki neeraliikirira kuba nze nvuga nze firimu sita gano amaka gange okisege gwe kyoba omanya ngaagaliza buli kitungi kyerere gwe muleke yakale mazigaawo nayefula nendowoozaamu tunula olina kyolagawa angendagawa gwe muleke abiri hajjati mbadde nkusaba kwegayirira bwegayizi n'omutima mulungi nze balo atagenda kwawukana naawe nkyobadde naye mbadde nsaba omponye ekkomera